ku Snapchat. Omanyi tubeereyo ba Snapchatters nga tuyita tulaba stories abayimbi abenjawulo tubagoberera obeera nga tetukutusako ekyo kyennyini omuvubuka kye wandisanye omanya wano ku ffe tuliko. Gye naguyidde ku story ya mwana muwala Pinky. Rakuma Pinky ng'ali ne Jeff Kiwa. Nga kuliko n'obutima nti my favorite. Nengamba Rakuma Pinky gwe mwatugamba ensigo yavaayo n'emanya nti takyali mu TNS ate baadde bakola ki n'omukulu Jeff Kiwa. Munange Rama yalabiddwako n'omukulu Jeff Kiwa. Jeff yalaze ekifaananyi eky'omuntu omulungi omukulu. Omuntu omukulu. Teyamugobye, teyakoze eki. Bahavinze good vibe, yeah? Because ndabye interviews nyingi eziwerako nga babuuza ku relationship yabwe. Nenga Pink kale engeri olusijaddamu ya attitude mu. But this man Jeff Kiwa yalaze maturity ate jukira Jeff Kiwa ennaku zino yakwasaganya Grenade official ne Aroma. Yeah, but alinya ku Grenade yawo. Grenade yawo. So Aroma yayinza okuba just amuyambako buyambi no advising ako mu ngeri emu oba endala. Twagambye tetubanga ate tuzzeeyo mu TNS nga tugenda kuddamu kuwulira buyimba nga bulimu abo bakila. Kisoboka. Kisoboka because tewali nnyo kyabaawo kibi nnyo. Okitegeera basobola okuddamu. Nekirala Pink akyetaaga nnyo Jeff. Management ey'amaanyi nga Jeff. Yes. But otherwise bwe twogera ku nnyimba empya ezifulumye week eno. Nina Rose. I know limbo patugenda zibazanyira mu maaso awo. Nina Rose then Spice Dana yafumiza video ya Balige yankona. Kayimba kalungi nnyo, video nungi nnyo. Okitegeera? Wetaaga ogirabako. Nakirabye. Tonnagiraba bulungi. No isi ene ya mu katale. Tonnabagiraba bulungi. Ewala ebifaananyi. Video yennyini ngenda gikuzanyira. Nkomere nkunnyonnyole omwana oyo Spice Diana. Yani. Komera nkunnyonnyole Nina Rose byeyaŋŋambye. Nina Rose bayinza okuba bakiyaganira Diandre. Kale katwetwemko kati ate tugenda batukomawo n'ebirala bingi nnyo tosubwa tovaako program ffe tuliko yennyini gye tuliko.